Bwetwogera kati ng'omumpembe wa kuno omukulu ye Seite Bukabulwa ate munnange byabala byebikutuka era ng'ono takyalina kiddako wabula ali mu nsiko z'e Congo yeetala. Ali mu nsiko z'e Congo yeetala. House. Ali mu nsiko yeetala byabadde yasindika e Congo bonna babafubituddeyo era takyalina kiddako. Omukulu Seite Bukabulwa nga w'omulaba mu kifaananyi awo mu kifaananyi emabega awo omukulu mwami Seite Bukabulwa awamu n'akabinja ke tebalina kiddako. Muganda wange mukwano gwange nyongera obbajjukiza n'obbategeeza nti byo ebya Museveni bibi nnyo nnene ddala. Bukyanga yeepankira ku bannayuganda, bukyanga alowooza nti nno yasinga okutegeera, obukyanga alowooza nti nno lino eggwanga lye. Baganda bange, mikwano gyange, omukulu takyalina kiddako. Kakati amasimu akukuta, amasimu agakwatira mu ttooyi, agakwatira mu nsiko era bamuvuga mayiro mu nsiko. Takyalina gwe yeesiga eyo ye Museveni. Baatuwaayo nga sadaaka. Batufudde ng'engabo buli kijja kikuba kuli. Ningamba ni omunywani wanje Munyankoli. Abashaaba katuwayo nka sadaaka baatuwayo nk'engabo. Everything that comes hits there on us. To an extent that nyombe ile homu team zompira, I've been to several different areas of the country. The moment they read or buy your document, or is it your national ID, or is it your application, they see Nyankore name. Nuba manyangu bagaruko. But I want this thing, I want us to rub it off. And you've been observing this. Let's try to rub this thing off. Because it is going to affect us. It is going to affect our grandchildren if we don't fight it today. Because these people they have to put us in a position. Someone who is there always think, Munyankore. But it is not real, and it will be not real to showcase, to show people who we are. We are not like how those people have tried to put out our picture. It is you and I to fight that. But if you have not seen it yet, it will come to your grandchildren. Nazaku kaharia nuwe tuliasi manawi. Nuwe mbabazi. Nuwe tuliachira. They will just know, hey, tuagarukwa. But which is not true. Just that those people, it is just a small circle. It's just a small circle. Like I've told you in the other videos. Kusuma barakutini sirizabantu. No. When you are not in the office, when you come out to the community, let's say you have gone to a bar or you have gone to a market, there, it's the way to recognize you as a general or as a major or as any security personnel. But the moment you portray the other picture, then no one is going to give you a sense. That is why you will have to force people to show people that you are. No. Treat yourself well, then people will be shogno. Oh, we are impressed by the way he's treating himself. But for you, if you sometimes please, let's fight this to chehiho. These people, they have tarnished our name. Batufudde ng'engabo buli kijja kikuba kuli. Ningamba ni omunywani wanje Munyankoli. Abashaaba katuwayo nka sadaaka baatuwayo nk'engabo. Everything that comes hits there on us. To an extent that nyombe ile homu team zompira, I've been to several different areas of the country. The moment they read or buy your document, or is it your national ID, or is it your application, they see Nyankore name. Nuba manyangu bagaruko.
But I want this thing, I want us to rub it off. And you've been observing this. Let's try to rub this thing off. Because it is going to affect us. It is going to affect our grandchildren if we don't fight it today. Because these people they have to put us in a position. Someone who is dead always think, but it is not real. And it will be not real to showcase, to show people who we are. We are not like how those people have tried to put out our picture. It is you and I to fight that. But if you have not seen it yet, it will come to your grandchildren. Nazaku kaharia nuwe turiyasi manawe. Nuwe mbabazi. Nuwe turiyachira. They will just know, hey, tuagarukwa. But which is not true. Just that those people, it is just a small circle. It's just a small circle. Like I've told you in the other videos. Kuzuma barakutini sirizabantu. No. When you are not in the office, when you come out to the community, let's say you have gone to a bar or you have gone to a market, there, it's the way to recognize you as a general or as a major or as any security personnel. But the moment you portray the other picture, then no one is going to give you a sense. That is why you will have to force people to show people that you are. No. Treat yourself well, then people will we are impressed by the way he's treating himself. But for you, if you sometimes please, let's fight this to Cheiho. These people, they have tarnished our name. Ebigambo byebyo abanankolebo bagambye nti tebagenda kukkiriza omumpembe wa kuno Yoseri tebukabulwa kutta shinga linnya lyabwe nti B kumbe ye alina ebigendererwa bye ebirala. Tukimanyi era tubimanyi bulungi nti yono Museveni yajja kwonoona, yajja kusaanyawo, yajja kutulugunya naye baganda baffe, mikwano gyaffe twekwateko tulize ku leediyo ku TV wadde omuntu nti agenda gabagamba wenjagalira mu ntagingira omusajja gwe bayita Kahanga Muhanga akulira mission gye bayita soja ono ne mukoddomi we Yoseri tibahabulota basira omutano wa Kareche zisire tabizide sanga bisibe nanyine kabuyonge etambula bwe bali mu kutulugumbula bana Uganda nga batugumbula emisota. Ennaku bbiri babega n'olunaku lwaleero ennyonyi ziri mu kusomba emirambo emiyitirivu nga zijijja mu Congo zijingiza barracks eri mu bitundu bye Fort Portal kye bayita mu hot military barracks nga jijjira mu nnyonyi ennwanyi nga bagijja Congo bajingiza Uganda tebannakyogerako wansi wonna mu Uganda. Okusinziira ku nswera zange n'empuuna malungu omukulu ono Yoseri ne mukoddomi we Kahanga Muhanga basetinze friendly fire oba gye tuyita ambush nkiddamu tebayita friendly fire lulimi lutoppe nga kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu babasetinze ne beegwako mu nkola gye bayita ambush oba unknown detected ambush nga yabadde well planned and organized ne beesusa amanda era abasirikale ba UPDF abasukka mu 1,800 z'embuyaga ezikunta mu ggwanga lya Congo mu nnaku bbiri ezivuddeko emabega n'olwaliro bakyasomba emirambo nga giyingizibwa mu barracks ye mu hot military barracks e Fort Portal. Kino togenda kisanga kubukedde kweni TV ku BBS simanyi ku CBS kiri wano wokka ku LBS TV. Kamba nnyonnyole ekigambo kino. Ddala gano temugenda gasanga ku leediyo ku TV wadde omuntu nti agenda gabagamba wenjagalira mu ntagingira omusajja gwe bayita Kahanga Muhanga akulira mission gye bayita soja
ono ne mukoddomi we Yuseriti bahaburo tabasira mutano wa karekezi sire tabizide sanga bisibe nanyine kabuyunge tambula bwe bali mu kutulugumbula bana Uganda nga batugumbula emisota ennaku bbiri babega n'olunaku lwaleero ennyonyi ziri mu kusomba emirambo emiyitirivu nga zijijja mu Congo zijingiza barracks eri mbitundu bye Fort Portal kye bayita mu hot military barracks nga jijjira mu nnyonyi ennwanyi nga bagijje Congo bajingiza Uganda tebannakyogerako wansi wonna mu Uganda okusinziira ku nswera zange n'empuuna malungu omukulu ono yeseerire mukoddomi we Kahanga Muhanga basetinze friendly fire oba gye tuyita ambush nkiddamu kye bayita friendly fire lulimi lutoppe nga kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu babasetinze ne beegwako mu nkola gye bayita ambush oba unknown detected ambush nga yabadde well planned and organized ne beesussa amanda era abasirikale ba UPDF abasukka mu 1,800 z'embuyaga ezikunta mu ggwanga lya Congo mu nnaku bbiri ezivuddeko emabega n'olwaliro bakyasomba emirambo nga giyingizibwa mu barracks ye mu hot military barracks e Fort Portal kino togenda kisanga ku Bukedde ku NTV ku BBS simanyi ku CBS kiri wano wokka ku LBS TV kamba nnyonnyole ekigambo kino basetinze friendly fire oba gye tuyita ambush nkiddamu kye bayita friendly fire lulimi lutoppe nga kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu babasetinze ne beegwako mu nkola gye bayita ambush oba unknown detected ambush nga yabadde well planned and organized ne beesussa amanda era abasirikale ba UPDF abasukka mu 1,800 z'embuyaga ezikunta mu ggwanga lya Congo mu nnaku bbiri ezivuddeko emabega n'olwaliro bakyasomba emirambo nga giyingizibwa mu barracks ye mu hot military barracks e Fort Portal kino togenda kisanga ku Bukedde ku NTV ku BBS simanyi ku CBS kiri wano wokka ku LBS TV kamba nnyonnyole ekigambo kino ebigambo byebyo ebigambo byogeddwa baganda bange mukwano gwange kyennyogwe bategeeza nti omukulu mwami Tebuhabulwa ebibye si birungi abala lukedde lwakeesa lwabala era nga kati atandise kukutira mu nsiko ng'akuba amasimu tukulaba